ko bonti kali ne magamba naye mugenda teekamu amafuta nga tuvugako katono nnyo kuvanga wano na wali katono nga mpetako Starbucks nga ngipakinga ku pampu nga nzigulawo kana ak'amafuta ngamba gamba muteekeemu bwe kunaabaako omusirikale bajja lowoozo oyagala kwemulula obategedde bajja kufulumirako bwe kuba tekuliiko musirikale bajja sigala munda naye ng'oledde nabasedda endabika yaabwe omanyi mulimu omuntu agamba nti agakulambula poloti naye nga basajja babiwago basajja bawanvu bakubye ebikalu nebuuza bano basajja bano bantu kikaaki abasajja basatu bali mabega mu mmoroka yange omukazi ali mu maaso mubangala genda lambula poloti abantu bana nfuluma emabega mbeeko gwenkubira jja abatwale zolo sikyayagala kgenda nabo nga nsigala waawo ng'omu atudde emabega afulumayo bw'afulumayo ajja ayimirira wendi okubuusabuusa nti basirikale awo wekuggweramu ntegeererawo nti baki basirikale memories zidde emabega nyina sawuna mwe nnali ne wabaawo omusajja ŋŋamba waliwo ekivubuka ekisajja kye bayita kakande ki YouTuber okimanyi mbalowoozeeko annangale kiki mu bantu be nalisinza kuteeka mu bwongo mbalowoozeeko kyekyo ekivubuka mbu kikakande nalisobola kukiteeka kuba sikirinaako yadde akakwate mbu nkirowooze nako mu bwongo bwange ekisooka kindabikira bubi nze ng'omuntu omulundi gwange era ne Sekakigozi bwe yampeereza Sekakigozi yankubira essimu ku ssaawa 9 ogw'ekiro nga bakamuweereza vidiyo eyo eya kyekivubuka nga kisheyaringa audio za mukazi we nga yemulugunya ku by'omumaka yankubira essimu ssaawa 9 nanga muganda wange nkoze ntya waliwo omusajja wananjogerako ali ku maka gange agattabe mbuza musajja kyoyo nzivuga bakiyitawo malukakandebe namuganga sikimanyi nga kivubuka kiri awo oyinza okuba okimanyi namugamba mpeereza vidiyo eyo ndabe agakano nagenda okimpeereza nga nkisika mu bwongo nga sikijjukira naye nga kinfaananira omuntu gwe nalabako ewaayiga abaali babeera mu bino biprogramu byakalondooza ebyo ebyali ebyekiyaayeyaye naye nga kino si kyekivubuka ekyali ewaayiga nenjijjukira ne ku programu byajjanga ku programu sima bagiyitanga programu yalingako okuleeta abakazi ab'obubina n'abasajja ab'emifumbi biki kwakitipi kyayiga ekyo nakiwanga obudde n'enkiraba naye nga kino kirabika kyekisajja kino kati ne mugamba tompeereza vidiyo mpeereza linki ya YouTube yennyini ngende ku YouTube okwo nkebereko kiro saa 9 n'agimpeereza neŋŋenda n'enkeberako bwe ngenda okukeberako nga kyekyo kyennyini neŋŋamba kino ekisajja nti nga lwaliwo bakadaama bakimpeerezaako nga bakyemulugunyako okukiwa ssente ne kibeefuulira ne kibatiisatiisa biki ebyo kali nga nze sirina budde bwakyo so nekiteekamu essimu nenkikubira nenkibuuza oyagazaaki omusajja ono kontenti ono gw'oli mu kukola nga ndaba tali wathe nze ndaba si mulungi kati amaka g'oli oyingira gaaki ne tusheyaringa ng'abasajja bana mulayikinge buli omu teekako like share buli omu layikinga sharinga kakati ngenda okwogera nga manyi yogana n'omuntu alina amagezi ategeera nenkikubira ne tusheyaringa ne biggwa kakati ngenda okukeera ku makya era Sekakigozi n'ampeereza vidiyo endala nga kyewaana nga bwe kigenda okuteekayo vidiyo simanya Sekakigozi kirina obutambi bwe nga masturbatinga simanya kirina obutambi bwe nga biki amaloboozi g'omukazi ng'ayogera nenga naye nembuuza Kigozi ogenda kukola otya omuntu ono ngaakuyingira nnyo
Ssekakikozi n'ambuza wayogeddeko naye muganda nayogereko naye ggwe nga ggwe ayeddeko bw'ateddako baako woolago mu stopping. Kati nze nenziramu n'ekikubira kyayogera nange eddakiika 20 naye ng'ebintu byekyogera obujulizi bwe kirina simanya ebifaananyi simanya vidiyo simanya biki ne ŋŋamba Ssekakikozi kati Ssekakikozi nkubuulire kino ekivubuka kyeka kyagala kukusima ovemu akasente yiiya bw'okikola ali Ssekakikozi n'akitwala n'akisiba kali mu kukisiba n'asheyaringa vidiyo bwe yasheyaringa ezo vidiyo gye nalaba eyanzijako ye vidiyo mbu Godfather bakibuuza aliwo omuntu yakitunuzaamu essimu nga kiri mu kaduukulu nti bakwatidde ki kakande bakwatidde ki nekigamba mbu Godfather abasirikale baŋŋambye Godfather yagambye mbuze yabawadde information mbuze ne bakadaama twagala kujjako gavumenti ekyasinga okunyiiza kuyingizaamu bakadaama ekigambo kadaama ze neewuunya kadaama akolanga ani gye kiri kuba buli kimu ne wano wekyabadde kigenda ku poliisi mbuze ekyasinza okunnuma yavumye bakadaama oba ekigambo ekyo akikufuniramu ki kaakati ebyo byonna nga tuvuddeyo abasirikale bamaze obbala abandi basirikale baŋŋamba omusirikale ono afulumyeyo tuzzeeyo wali ku mafuta we tunywedde amafuta nabagambye banyumiza sitoore y'ekkomera yonna bwetandika ne gye yakomekerera omusajja afulumayo ng'ali muleeya aŋŋamba mu mmotoka jjukira balimu bana mulimu omukazi omu atudde mu maaso n'abasajja abalala 3 batudde mabega kati omusajja bw'afulumayo ali muleeya ajjayo kaadi aŋŋamba tubadde tukunoonya nga tukutambulirako mubuuza nga muntambulirako nga munjagaza ki ko ye waliwo ensonga ezikwetaagisa ne mubuuza gwani najjayo kaadi ye nga ya CMI naŋŋamba nze ndi wa CMI ti bakama baffe bakututumye aba akyayogera n'omukazi n'afulumayo baŋŋamba bamwesiga nnyo mu kutrackinga simaye tracka ne bagamba kati mutawanira bwerere okunkubira essimu n'osaba poloti lweba otrackinze ompise n'enzija era ne ku poliisi waali mpise nembivaako kale omukazi wafulumayo naye nanneeyanjulira naye wa CMI n'oli omusajja omulala naye n'afulumayo naye naŋŋamba wa CMI n'omusajja omulala naye najja oba ye yaŋŋamba oba wa iso oba tekwaliko wa poliisi kwabo kakati ne mbabuuza ebitongole mwenna bimuvaamu nga binene ani anjagala ko bo bakama baffe be bakwagala be bakututumye tulina abantu betunoonyerezaako betwagala okukwata naye nga gwe obayinako akakwate era obamanyi tukusaba tokuba ssimu yonna kuba nali nnyina essimu bwe nti mu ngalo tubaako essimu yonna gy'okuba kuba essimu yonna gy'okuba oyinza okukuba n'obaalaatinga n'obagamba oba n'obategeeza tobaako essimu gy'okuba konze nengenderawo ku Facebook nentayipinga am arrested by some police officers kati mba nnyiga essimu bwenti omukazi n'aginsikako kati engeri gye bali nti bava mu bitongole binene ate nabo bennyini sitegeera kye banjagaza saapapala ne mbatunuulira omukazi n'agamba olina essimu endala konze jimpe nengimuwa olina entono ne mugamba siina ntono ko ye nti kale teyali mukazi yali musajja kuba tuba tukyali awo ne mbabuuza nga muli bangi ne bagamba tuli bangi era waliwo n'abalala basigadde wali abo bajja n'abayita kwe kujjira oyo omusirikale wa bulaaka yali ayambadde egundi gwe mwalaba mu katambi gwe baali bayita Raymond omukazi gwe yali ayita Raymond mumpadde essimu emu okisegeera kale omusirikale wa bulaaka ajjirako n'omulala bawera abantu 6 bonna banoonya omuntu ogu kati nze nga ndi mugumu kuba ku mafuta we tukyamye waliwo kamera waliwo security waliwo n'abantu nesirika ne mbabuuza musango ki ne baŋŋamba ojja gutegeera
ne mbabuuza tulagawa ta ojja kulabayo byonna jja kutegeera byonna jja bitegeera si bizibu byangu bwe tugenda n'obimaliriza biggwa ne leero lisobola okuggwa namugamba biki ebyo ebisobola okuggwa nga mwenna n'ebitongole mwe muva tekuliko poliisi yaffe ya bulijjo mwenna muva mu bitongole bizito biki ebyo ebiyinza okuggwa niko jja bitegeera gwe tugende mbandi awo ne bavuga Nuwa gye baalina nejja n'epaakinga ne mbagamba emmotoka yange eyo yandingoberedde ne sigireka wano emmotoka tofaayo bajja kujja baginone tugireke wano ne mbagamba ate tugireke wano tugirekewo tutya emmotoka yalingoberedde omu ku mmwe tekuliko amanyi vuga mmotoka muvuge emmotoka engoberere tugende wagitulaga ko ya ffe tugenda kwogera wano ne basikaali tugireke wano nenga yenkanya baki ne bagamba mugirekawo ne bagirekawo ne mbawo ebisumuluzo omusajja n'azijjako amasimu ne baŋŋamba tula mu mmotoka ne ntula mu mmotoka bwe ntula mu mmotoka ne banzijja ono omusirikale yanzijjeko amasimu n'agawa oli omukyala oli omukazi mmotoka netandika otambula kaye beetambula ne baŋŋamba you are a very humble person you are a very humble person you are very cooperative you know we like arresting people like you don't give her the time you are very cool I say these things even they are going to end here they are going to end there you are very very good you when we get there you just talk with the complainant konze complainant akone kazi jira mutwe complainant nesirikeera twatuka mu kkubo ono najja essimu n'agintunuzaamu bolaba ngenda kukubayo ebifaananyi mpereze bakama baffe nti tukulina konze gwe kuba ebifaananyi zisiganye kale abaakuba ebifaananyi aye nambuuza tulina gye tukugjeeko ne mugamba mutukugjeeko ki ne bagamba munzigyeko access ku mmotoka mmotoka yange mugire series simanyi wagyeraga kuba n'ebisumuzo mwe mubiina ko ye ate ekirala konze munzigyeko amasimu 2 tya essimu otuwaddeemu konze essimu zibadde 2 essimu otuwaddeemu ne mbuuza afande wa Black sebo ko afande wa Black kuba afande wa Black baali bamutunuzaamu kamera n'agamba madam I have given you 2 phones Raymond it was 1 phone ko ye there were 2 phones nange ne bagamba I want my 2 phones there were 2 phones omukazi n'alemerako you have given me 1 phone kakati kye nakola ne mugamba afande where is the phone I have given you nangamba this is the phone you have given me n'agijjayo ne mugamba it's fine nenjigenda mu find my phone nenjiteekamu kuba find my phone esimu ne bebe evuddeko n'ogenda mu find my phone alamu evugirawo kalwagenda mu find my phone alamu nevuga yavugira mu nsawo ye sorry it is here waliko esimu ezibiri Samsung S23 Ultra ne Samsung A12 kali nga Samsung S23 Ultra yebuze naye ngeri mu nsawo ye nze saaba n'ennyo kuba buli muntu abeera n'embeeraze buli muntu abeera recruited somewhere omubbi asigala mubbi omuyaaye asigala muyaaye omufere asigala mufere buli omu aba n'ekibeera kye kyajja nakyo oli ayambala uniform naye nga ye alimu omuze gw'obubbi oli agenda mu kyaki naye nga yabba ebintu bya kyaki nga ye mubbi nze naliko ku CPS awo lumu ku Central Police twali awo mu tawuni awo bwali budde bwakawungeezi zaali ssaawa nga 12 awo omusirikale omukazi ng'ali mu kkaaba n'akaaba nakati osi yali ayitawo n'amubuuza why are you crying ko ye my phone is lost my phone has been here n'abuuza where it has been here nangamba are you sure are you serious your phone has been there and it has got lost who have been there n'aboogera so and so yayogera abasirikale aba yalagirirawo get them let them put off their shoes put them inside I want that phone found. How can a phone get lost when you are 3 people there? You have to provide that phone immediately. Baba kwateo ne babajja mu engatto ne babayingiza banoonye essimu era navaayo tebannagiraba
naye nga bali babasibye kati omuntu yenna abeeramu emize oluusi ng'omuntu singa ekitongole singa omulimu singa uniform kwanyinako poliisi we nali DPC najja n'abuuza omusirikale where is your friend where is your friend ko ye waya afande omusajja yeebuzaabuza but that man where did he gain the confidence of eating my money the money ate my money seriously he ate my money ngoli yalidde sente za DPC oli yajjanga anonya DPC amuwe sente ze kati bwe yayita aliiwo ono n'amugamba zireete nja zimuwa ne bamuwa emitwalo aga yagalya naye nga takyasiiba ku station nga yalidde sente za DPC kali buli muntu abeera n'embeera ze zimutambuliramu owomuze gwayita nagwo so oli abuuza empingo nga tozizogeddeeko empingo bazinterako mu mmotoka nali ntudde mu mmotoka ne banteekako empingo bankwata obwo bugundi kati bankwata vidiyo tukayanira essimu emu tugiraba n'eyokubiri nayo tugizuula nga tugenda kurukuru kati twatutuuka ekawempe twayite n'okukyempererwe twatutuuka ekawempe ngagamba you call that man now where is Maganjo now you call that man Maganjo you tell him to direct us where Maganjo police post is I don't know there even you don't know there now how are you going to reach there nembagamba tugenda Maganjo nti nembabuuza naye how can you such police officers in a very high ranking police institution arrest someone nga mutwala ku police post nebanga Maganjo police post manyi weeri nze nkamba lagirire nanga tulagirire we saw you were very cooperating man you were very ne bananekano nnyumya awo emboozi nga nnyumya nabo kali okaka sante bamanyiwo nasoka nembalagirire ekkube effu nembagamba tuweetera wano nabo ne baweta awo nentegera nti bamanyiyo kituufu gye balaga nembagamba siwe wano mu maaso eri tugenda eri mu maaso tetunatuukayo ne tugenda ne tuweta bwe tutuukawo nembagamba tuwetera wano ne tuweta ne tugenda paka ku poliisi kati bwe tutuuka ku poliisi banyingiza wali ku reception ya poliisi y'e Maganjo banzijjako empingu nga ntudde bwenti ekyo ekisajja kikakande kisala nga kyambadde white kijja kibagwamu bano abasirikale abandeese babaako bye basheyalinga nenkiraba wenti n'amaaso gange awo omuzannyo wentegeerera obulungi nti guno gwe muzannyo kino kyekiguzannye nembeerawo awo kati mba ntudde bamaze okunzijjako empingo ofiisa n'avaayo eri n'abaako byayogera awo ebitegeeza okunditeininga kati omusirikale najja oyo wa bulaaka nangamba but you talk to the complainant you talk with the complainant these things will end here you just talk with the complainant gwebeera mukakamu bakutuukizawa bantuukiza ku poliisi y'e Maganjo police post y'e Maganjo naye nga buli aliwo mumanyi kati bwentuukawo nensirikaawo ne banteekaawo omusirikale najja oyo wa bulaaka oli gwe yali ayita Raymond n'aŋŋamba gweyogera ne complainant bintu biggwere wano biki neŋŋamba kati oba nogwakoki ng'amumanyi biggwere wano nga nawulidde dde oluvuuvumo nti oli ataddemu miliyoni kumpi 7 kubanga bamugambye kyebagenda okukola kinene ate nga zo zirabika ali ataddemu sente nnyingi kubanga nze njogere ne complainant oli ayagala miliyoni simanya 10 oba 15 mbuze ayagala okunzijamu mwesinze nensirika kati nembabuuza bannange musango ki bano abandeese baganye okumbuulira omusango ani anvunaana nvunaanibwa musango ki era nabo baagaana okumbuulira nensirika nga sijja kutambaala nnyo basajja bano kambaleke omanye babanga bakutte ku misango sooka okakkane sooka okakkane
bw'otakkakkana ogenda kuwokya ate ogenda fiirwa ate ogenda kuwonoona soko kakkana osirike buli omu obeere ng'olaba mulabewo oti buli lw'osirika n'okkakkana okujjako ng'ensonga ogimanyi naye ne bw'oba ogimanyi ng'ogitegeddeko nga wagikoze era sooka okkakkane buli lw'osirikawo oti n'otunula complainant amanyirawo eri bamukubira ne bamugamba omusajja nga mugumu amanyirawo abadde akuba obufaananyi obwa $3,000,000 kali zikyuseemu ziringa 10 atandika sala ebbeeyi ya ssente z'ayagala naye buli lw'opapala afande koze musango ki complainant aliwa muyite twogere erere abadde ali mu $10,000,000 atandika okwongeza n'abeera mu $1,000,000 aga sooka okkakkane kasita bakukwata ku poliisi yonna era abasirikale abasinga bakikozesa nnyo bagamba kakkana gwe n'olowooza balina biki naye babeera bagezaako okubbira ku bigezo mu magezi nga tayiza agagwe sooka okkakkane buli kimu kijja kuggwa sooka okkakkane kakkana sala puleesa tuula osirike kalindi awo banzijako ebintu masimu biki masimu go baali bagatutedda baga ofiisa fiisa mukambwe nnyo ayi omukambwe tasekka kuseka awoza kimu gwe bakuŋŋambye oli wa lugezigezi oli muzibu nnyo erererere ne mutunuulirawo enti mukaduukulu eno naye wannyumira nensangayo bagaayi babiri omu bamusiba repu naye repu oba defilement oba repu sengaawe yagimuvunaana ku mwana wa sengaawe naye ng'ate entalo za famire beeragako bwerazi yatuma omwana ewuwe kale omwana bwe yagendayo ng'agenze oba bamuyita kkojja oba bamuyitaani n'agendayo bwe yagendayo ono najja ne poliisi naasobeza ku mwana wange sitole bwe njiwulira kakati ndi mukaduukulu ndi omu nze nsooka kukkakkana waliwo eccupa y'amazzi ne mbasaba eccupa y'amazzi eyo neebake ndyesigame ne bampa eccupa y'amazzi ne ngiteekayo wansi w'enti ne neebaka omusibe omu kyava agamba Godfather bakwatidde ki ne mugamba simanyi naŋŋamba bakukutte amawulire gali buli wamu yali alina essimu munda omwo mu komera yali alinamu essimu ne mugamba gali buli wamu ge gatya nangamba gaagano wano bampeereza nendaba ka screenshot akakalaamu nga kagamba mbu simanya Godfather has been arrested on unknown charges and taken to Maganjo police post nesirika nagamba abasajja sebo kali byalandisedde otambula okoze eki kali engeri abali gye bandeese ne banteeka wano namanyirawo muzannyo ng'ate maze nolaba kiri kisima kikakande nembeera omwo nesirika kali mba ndi omwo nga baleese omubbi wa pikipiki yabbye pikipiki weeringa ekizibiti bamukutte nayo kyokka pikipiki gye yabbye yiye agiinako ne kaadi agiinako n'endagaano ng'era pikipiki gye yabbye kyekizibiti ate nga yiye ne mubuuza Sseruganda obubbi bwo ekikaanga kinene nnyo nga mbadde sinnakitegeerako ekyo wabbye pikipiki yiyo ate oyina ne kaadi zaayo ate pikipiki bakutte nayo ate nga kyekizibiti kijja kitya naŋŋamba muganda wange pikipiki eyo najazika omuntu pikipiki yange nti bwe njazika omuntu n'agitwala ne bagimubbirako gye yali ne nnoonya piki n'ebula ne muwaabira ku poliisi n'emukwata kati bwe yamukwata ne tuteesa andiyirire n'ansasula sente ze yalinawo ze tukkaanyiza ne biggwa bwe biggwa afuluma nange enzirayo ngiye wayita ennaku nga 3 bankubiranga pikipiki waliwo gye bagirabye ŋŋenda nnona pikipiki kale obwongo buŋŋamba genda ku poliisi oripootinga pikipiki eyo ogitunde kuba nali ngikooye ensumbuwa yiye ebuze n'okubula neŋŋamba kantunde pikipiki eno kati nembaako gwe ŋŋamba ndi ntunda pikipiki mba ndi awo
nga waliwo ankubira mbuuzi olina ku piki gy'otunda konze nti ye tijangu waliwo wano agaba ssente ez'amangu bw'oba tomuseera nga nvuga pikipiki ngenda otuukawo ng'abasajja balina mmotoka bankwata banteeka munda ne pikipiki nga banvuga mpaka wano ngenda otuuka wano wabuza pikipiki n'ogibbisa omuntu n'omusasuza ssente kume pikipiki ogirina gwe webba obbye omuntu ssente obbye pikipiki nga bamuteeka mu komera nga bamusiba abbye pikipiki eyiye etaliiko abanja kali nga nze ndi omwo naye basensirise kali mba ndi awo nga osampita ngamba waliwo akwagala wano ku ssimu yange nga mujogera naye nga mutegeera nga nzirayo nga neebaka mba ndi awo nga waliwo wajja Godfather ndye walidde ku mmere nga mugamba sina appetite yafudde sijja kulya eyo n'abeera otyawo njabeerawo nga mbeerawo nga nsirika obudde nga buziba banange empewo eri wali empewo eri ku kapolisi kali ayo wansi mu kisenyi ova ku kkubo nokkirira eri wansi mu katobazi mu kasenyi gye kali keetooloddwa miti gya kalituusi kalina empewo ntabukira abasirikale mbagamba naye mwankutte temuzikiriza kubaako na ssimu temuzikiriza etteeka ekyeyo lye mugoberera mugoberere ku mateeka bwe mukwata omuntu akubire abeewaabwe oba akubire omuntu we oba akubire looya we naye mukwata mutya omuntu nemumudinainga access ku masimu ge kitemuba amasimu gange visa ngamba ayina essimu ze ayinako waalaze ngambeera awo nga mmanja essimu zaali ziwera ssaawa 2 nga bampa essimu nankubira benkubira nga nzibaddiza nga nzirayo nga neebaka ziba ziwera ssaawa 7 ogw'ekiro nga bandeetera essimu nti Godfather nti osiwo naagala kwogerako naawe konze nti kale kuba nali ntunula nali neebase naye nga ntunula nga njogera ne osi nga osaŋŋamba kakati waliwo ebikyuseemu abakulu bagamba oveewo wano gende kawempe biki konze ze sigaana gye muŋŋamba gye ndaga mba tukyali awo nga ne kabanga liyiyo ezze nga bampa ebyange tibamuwe kinaki nti tasigaza kintu kye wano nga bantwala kawempe naye ng'empewo mpitirivu bana empewo yali nyingi omanye empewo ekubaganya amannyo ng'amannyo gakubagana ne gabanga ensaasi empewo yali nyingi nga ŋŋenda ku gundi nali ndi awo ku sitationi nga ndina essimu yange nga bakampa essimu yange nga tuzzeeyo kemabega ng'amasimu gavuga awo bankubirako tutegedde bakutte biki buli omu bambi abantu bagezaako sijja kunyingira muntu sijja kwekwasa muntu abantu bagezaako people tried to find out what is happening exactly kali bandeka kabanga libanvuga mpaka kawempe tuke kawempe banzijako byenzize nabyo okuva emaganjo nabo babiwandiika omusirikale oli omukadukulu kyava agamba RP walogo baleeta kati ndieno njogera ko RP eyo yagana tuweza kyayi mwalimu omusajja munda kyava agamba naye eddoboozi nga mpulira ng'eri omuntu gwe mmanyi oyo si Godfather oyo nga bandeeta nga bagamba baggulewo kale lwaba okuggulawo RP nga jjayo gye bali ssebo konze kale pasita nga bagamba oyo Godfather nabagambye Godfather abudde bwazibye edda jangu webaka eno RP nga agamba amayitawo nga mpitawo nga bampa akabulangiti awo n'akasuuka nga bangamba weebakaawo nga mu buguma saddamuwulira mpewo
kakomera kaali kabuguma nga nyingira zengezaako nnyo okulaba ng'embeera ngifiitingamu ereme kunyiga siteekawo mbeera ati wano olinajja n'asooka n'ayimirira ero lwampa gundi akabulangiti naki neneesigamaawo neneebakaawo mpolampola buba buwera obw'okumakya eyo nno naye wannyumira eyo gye nasanga gwe baasiba omubbi omuntu yaloopa munne nti yamubbye oba amubanja oba yamubba $7,800 $7,800 nga bamusiba gwe babanja n'abanja nga naye ali mu kkomera naye bamusibye complainant ne suspect bonna babasiba kale mbabuuza babasibye batya mbono yajja n'awaabira ono nti yamubbye $7,800 bwe bakwata oli bakkaanya babaako enzikiriziganya gye bakola badda ebweru bonna babiri eyaloopye akkiriza gwe yaloopye bamute badde ebweru ayiiye bakyali awo nga tewannayita nakabanga ng'ate ono gwe baloopye nti yabbye $7,800 ate ng'akomyewo ku poliisi nti ate kiki nti afande esente zaabwe bazibbye sente mmeka $10,000 babbye sente zange zibadde mu mmotoka mbaddemu ne gundi yamubanja yabadde amuwaabidde amubanja $7,800 nga abasirikale basoberwa bagano na gundi agamba sinabba ku sente oyo mubanja ono agamba oyo sente zaabwe zibadde mu mmotoka nvuddemu ne mmulekamu nti ddala ovuddemu n'akulekamu nti obadde akulesemu ng'avuddemu nti ye sente wazirabyeko nti saazirabyeko ono abanja $7,800 ono agamba bamubbye 10 kayindoza abasirikale ne bagamba abantu bateeke wamu bakkaanye ne bamusiba kati banyumiza emboozi yaabwe eri omu ensesa basaba bakola ki buli omu anyumya kitoleze bandi awo ku makya budde bukedde ssaawa 2 nga waliwo abazze nga bandabako bandi awo ssaawa ziringa 3 nga bewaffe bajja nga bagamba musooke muddeyo era nawulira Tamale Mirundi mutabani wa Tamale Mirundi ng'agamba mbu Godfather webinkibi ebweru ayingira akugamba abantu bali awo kululu abantu bali ekintu ky'amaanyi era bw'ovangayo weebazanga abantu bonna ababaddewo omuntu okufuna ebizibu abantu ne bajja nga bagoberera nga tobayise kintu kyanjawulo tuba tuli awo ng'ofiisa nnonayo nga ntwala wali nga bantuuzaawo nga mbandi awo nga bakuba fulufiga nga naye akuba nga ngamba tujja nti ye nga bakuba bambi nga bajja sande yabeere bize nnyo twetala eri bonna nga resolution ebiriwemu bamutagende ajja kudda ku musango okunoonyereza kugende mu maaso nti ye kati tuba tukyali awo nga mbagamba esimu zange fayiro yazze n'esimu tezajjiddeko esimu ezo madde nzaagala ngenzireyo nazo emmotoka yange olwo naye bagireese eri ku poliisi ematugga kobbo nti nga bakubira osi manya w'emaganju nga bamubuuza gundi yono eriwa esimu zono ziriwa nti afande esimu biki ngagamuwe esimu zagende nazo tandika kati afande ale complainant abadde ayagala boogere DPC n'abuuza osi complainant ayogere kini suspect complainant waawa anoonya suspect oba baogera banayogerera eyo bweru onoledde bamuwadde edda bondi agende banayogerera eyo bweru lwaki ate amunoonya
amuleka ku musango bawoze DPC akomaawo tuba tukyali awo ng'okuvubuka gujja gudduka ogwo simanya gukakandi gujja gudduka ku poliisi gutusanga aho tulina bye twogera guyingira mu mboozi yaffe Pulufiga ng'agamba mwesonyiwa ogusajja ogwo bannange mwesonyiwa ogusajja ogwo muguviire nga tuvaawo tuba luli awo Seka maluyo Seka kigozi wuyo Pulufiga wuyo abajja bajja ng'ogusajja bagutabukira nga tuvaawo twefuula abagenzi nga nagwo gwefuula obugenzi kati kumbe tulina okugenda olaba osi mu miitingi tuba tugenze wa osi tutudde tukalidde tuli mu kwogera era ng'ogusajja guugwo ng'era gwesibe ng'ampulira obusungu tetuguyise tetugwetaaga tetulina kye tugwagaza tetunnaguyitako ogusajja gutulemeddeko nga tuguleka nga gujja nga bakugamba tuulaawo babbo tebagoba kumbe gwagala kulikodinga Pulufiga ng'atabuka kati nga gujjaawo nga osa gugamba badde ogamba otya nga gwogera gweyogera amayugo gugulogotama wewe kati nze nga nsooka ngubuuza bangamba okugambuuza ononye eki era oyagala ki ekituufu oyagala ki nga twogeraawo Pulufiga ng'atabuka ngera yewe mumanyi nga yalemera ku nsonga ye nga ayogeramu awo byayogera kati ng'ogusajja bagubuuza oyagala ki mbuze nzize ono muganda wange naye ogagweze siri muganda wo nesibaako siri muganda wo twogera muli baluganda naye ga siri muganda wi amubuuza wali mu komera si ye yakusiba nasharinga ebifaananyi byo n'akolerako vidiyo ezikwogerako ng'ate ayogera ku kituufu ate gwe naawe n'omukwala n'ogamba nti ogenze muwaabira mu bisango byonna naye ate gwe wasoose okukwata vidiyo ze n'ozesomeramu nga gwe bw'omukutte n'oziteeka ku intaneti kati toyagala ate bakoleko bino ate naawe oli mu bikola ku muntu kati wakuwaabira olwa naawe otumalira bumalizi biseera oli mukuwoza simanya ate by'omuvunaana naye byewakoze kati kayanja nga mubuuza ssebo ogamba nti toyagala kukusheyaringa simanya ono talina lukusa lukuyita mu ffere lwaki mu media tokyogera nti ekyamukusibisiza oba ekyakuteekesezaamu ssente bwabadde bufere mbu yakuyisa omufere ate ayogera ku byobufere nti ebyobufere nga tebiriiwo wano wojja wano tugamba bufere ku media oyogera birala mu fayiro yo nawo mulimu birala gwe wayina olukusa olusheyaringa ebintu bya Seeka Kigozi ebya famire gwe oba oyagala okusheyaringa ebibyo asooke kufuna lukusa ampita omufere ate simanya ayina kusooka kufuna lukusa kuva wange bwe baba bamugamba nti ndi mufere mukadama yamugamba ndi mufere afune kadama amuyambeko mu poliisi biki nensirika nenkitunuuliraawo nenjinyonnyolayo byenyinyonnyolaawo nensirika nekigamba muze ndiredde okujjayo omusango Pulufiga nakibuuza ate okujjayo omusango sigwe waguwaabye ate omusango yakujjayo gwaki muze siraba lwaki tweyongerayo nga kimaze owunyiriza nti kintu kino kiyinza okuzibuwala nekigenda wala ng'ate pulaani yabadde yakasente akaganye katujjeyo omusango netomugaba bojjayo omusango gwalaba oba togujjayo gwalaba kubanga ono ali ku bondi bamuwadde dda bondi ate nga ndi sure tasobola kgenda mu kooti n'aguwangula teguli munamulamwa kwekisooka teguliko bajulizi omusango gwonna ogutaliiko bajulizi togusobola teguliko bajulizi oliko omujulizi omu ekyokulala ebigambo ebiva mu sayiba byebagenda okuleeta extract nze nali nkikozeeko ku Ebola extract esumbuwa abantu ebiseera ebisinga zifuluma nga teziyamba ate namba zawaddeyo si ze nakozesa okwogera naye nakozesa MTN yawaayo Airtel nekigamba njagala kujjayo musango kino kizimbe kiringa ennumba zekirumye ng'ampulira obusungu kwasa kiyita tewali yakiyita kijjawo kitwesibyeko nitutuulaawo nekyo nekigenda nekisaba nekijjayo omusango gwakyo nekitamba nekigenda naffe netutamba netugenda kati sitore komera abaali bagibuuza
bwetu bwe yali teyalimu kintu kirala kyonna nti oba kino kye kyamukwasa oba kino. Ibula yasiba waaki? Ibula namusiba lwakunnemerako. Ibula yatandika okunjogerako ebigambo ebitaliiyo, ebikyamu, ebifu, nga siina nansonga lwaki anjogerako. Simulinaako buzibu, simumanyi. Mu mwezi ogw'Oktoba 2020 nenzija nga mponinga Ibula nga tawulira. 2020 Oktoba nga Ibula tawulira. Tugenze mu Novemba Ibula alemeddeko. December, January, February, March Ibula teyeddako. Tugenda okufuna Ibula. Naye nga mu kusooka wonna nali simulinaako buzibu. Nze nga manya alina kye yali ayisaawo oba yali akola ggulire lye yalaba. Okitegeera? Naye bwe yalemerako. Naye kali kino kyabambi kyali kifumbafumba guboozi, musimanyi njagala mu ssente, mu lutuulaawo.